buterevu ku Salt TV program Omunnyo ku Makya. Nkwaniriza era nkubuuzaako nti wasizotya nyabo, wasizotya ssebo, ali naffe ku Omunnyo ku Makya kukubaganya birowoozo, kumenya mu nsonga ezikwata ku muntu owa bulijjo. Twebaza nnyo bannaffe abaliko bavubadde ku musunsuzi ne programu endala zonna abasindika obubaka mwenna tubebaza. Olunaku lwaleero mu ngeri ey'enjawulo twagala okusabira abaana baffe abatudde ebigezo eby'ekyomusanvu okwetooloola eggwanga lyonna, tubasabira omukisa muwangule, n'abazadde namwe mwebale okubanga era mukoze ogwammwe. Tuze n'ensonga z'amaka, famire n'abaana ze zitulese enkyaleero, bingi ebigenda mu maaso mu maka, ate nga amaka gwe musingi gwa society. Amaka bwe gatabanguka oboolyawo ne society nayo ebeera tesobola kubeera ntebenkevu. Mu kiseera kino bingi ebigenda mu maaso, amawulire bw'osoma ku mawulire olaba nga bikangabwa byennyini, abasajja n'abakyala tebatebenkedde bulungi, n'owulira nti omusajja akutte omwana we kennyini, n'owulira nti omukyala afubutudde bba olw'ebyobugagga bwe bityo nga bwe mubiwulira eyo ebweru, bye tugenda okulaba tukubaganyeko ebirowoozo n'abamu abakwatibwako ensonga ezo nabo babeeko kye bagabana naffe. Nkwaniriza mu program amannya gange nze Prince Apollo, program eno Omunnyo ku Makya okutuusibwako abajjane Herbal Tea. Kano ke k'okunywa akalungi ennyo, akawoomu ate nga kalina eddekende, kakolebwa mu bibala ebyaffe bya wano. Jane Herbal Tea kakolebwa abajjane HST Limited. Nywebwa abakulu n'abato, tekaboola myaka, abavubuka bakadde mwenna mwenywere ku Jane Herbal Tea omuwoomu ate nga alina kyagatako. Mu nteekateeka eyo be bamu aba Jane HST Limited be bakolera ne Jane Cough Syrup. Jane Cough Syrup bw'obanga otawanyizibwa ekifuba, lubyamira, ssenyiga, ebyo byonna oyenywere ka Jane Cough Syrup kagugule emimiro. Kakolebwa miti egy'enjawulo ate nga osobola okasanga mu maduuka oba amatundiro g'eddagala okwetooloola eggwanga lyonna. Bw'oba wandyetaaza okumanya ebisingawo, bakubire ku namba y'essimu, nja kuba ngikuwa mu maaso awo, naye katwanjule abagenyi baffe tutandikirewo okubaganya ebirowoozo. Reuben Muhabuzi ye mutandisi wa Men's Forum Against Domestic Violence. Tuli naye mu studios. Nsanyuse nnyo mwami Reuben. Buza balaba Salt TV. Aba Salt Media akutunoonya tujje tukubaganya ebirowoozo ku ggwanga lyaffe, ku bantu baffe, okulaba ng'emirembe gibukala mu maka, kubanga amaka gwe musingi gwa buli kimu. Buli gw'olaba omuzibu aveeyo waka, buli gw'olaba omulungi aveeyo awaka, buli gw'olaba agamba nti nze sibitegeera era naye gy'ava n'abitegeera gy'ava. So bwe mutunoonyaayo nemutuwa omukisa okujja okubaganya ebirowoozo, tubaako etafaali etwongera ku ggwanga lyaffe okulaba nti tuteekwa okuba nga ffe basaale okulaba nga obutabanguko bukoma kuva mu maka gaffe, kubanga akatabanguko bwe kabeera waka tuweeyongerako ate tolina gy'olaga. Kati ate bw'okakomya oba ofunye ekkubo erikufulumya ate ne likuyingiza. Tweyanze ssebo. Kale tweyanze nnyo, tweyanzeege Reuben Muhabuzi. Twegatiddwako Agnes Nantume, Assistant Superintendent of Police, ye OC akwatibwako oba akwasaganya ensonga za famire n'abaana wali ku Natete Police Station. Nsanyuse nnyo Madamu Nantume, buuza batulaba. Kale sebo, nange nsanyuse nnyo kusanga era nkwebaza nnyo olw'omukisa gw'otuwa n'obeera eyo n'otulowoozaako n'ogamba amaka geetaaga okuwulira ku bigambo ebirungi oba okuddibwamu essuubi. Amanya gange geego gennyini, Assistant Superintendent of Police Nantume Agnes, nga nze ofiisa w'ensonga z'abaana n'amaka ku poliisi y'e Nateete. Eyafuuka kati division, twakula kati naffe tetukyali station, tuli division, nti tulina DPC ne RPC naye atuliko awo waggulu,
then n'abakulu abalala we bali awo bangi nnyo. Nsookera ddala okutumira IGP waffe Abbas Byakagaba nezizaako DPC waffe Wennateete era mutegeezeza mu butongole nti Salt Media empise njogereko ku nsonga z'abaana n'amaka. Weewaawo. Kale tweyanzeege afande Nantume Agnes. Nkutegeezezza tulaba nawe atuwuliriza nti tugenda kwogera ku obutabanguko mu maka obweyongedde mu kiseera kino kyennyini. Nayogedde ku mawulire byegakuba bw'osoma empapula bw'olaba ag'emikutu nga gino egyaffe olaba nga waliwo bingi ebigenda mu maaso mu nsonga eyo n'owulira nti waliwo omusajja akutte omwana we kennyini oba owa mukyala we so nga ate oyo naye abeera mwana wo n'owulira nti ate waliwo omukyala ye olw'okuba oba oliawo olw'omululu gw'ebyobugagga oba waayiriza ekintu ekinene bwe kityo tetwogera kwabo bemumanyi kubanga ebyo biri mu kooti tetusobola kwogera kubaganya ku nsonga eziri mu kooti ne tukireeta nga kyakulabirako nti n'owulira nti omukyala asaze olukujjukujju mu lukujjukujju ayagala awaayiriza omwami nti yakuta omwana si gwe gusoose tubiwulira eyo naye nga oba oliawo alina kyabaza. Mwami Lauben Mabuzi gwe ngenda okutandika naawe embeera eno eyimiridde etya emisango egyo omugifuna eyo gye mubeera mu saakozi zammwe ate kyandibanga kivudde ku ki? Neyanza Apollo abatulaba nti emisango ogw'amazima tugifuna. Abasajja Apollo nze lunaku nkugamba nti abaatukola obubi be baatukuza ku mulembe omukadde. Abaatukuza mu mulembe omukadde olw'okuba tebaalabayo omulembe omupya bye bitubonyaabonya kati. Nti singa omusajja ono bamukuzanga buli kimu akimanyi bino byonna ebibabaako tibyandibabaddeko. Abasajja okutuuka okutandika ekitongole kino 2014 gwokiraba ku 2014 naye vision twagifuna 2019 vision okufuna vision eno nga tugenda mu 2020 yekyenda mu 2019 nga tufuna vision eno naye nga okujja okugiguza Abannayuganda ne ofisi za gavumenti nga balaba Mwami Lauben agenda kukunga abasajja bajjeko gavumenti. Nzijukira waliwo n'omulembe Sematimba yaliko ddi Peter nga meya Rubaga yali gyoyo era yeeyo. Naye ne RDC w'ebiseera ebyo we twagenda yaga nti ono muvubuka ono agenda kukunganya abasajja bagende bajje ku gavumenti. Gavumenti negaana ntuddayo nibagaana okutusomosa awo wetwali nga bye tubagamba tebabiwulirangako ne mumatuba tebijjangako. Mutuufu waliwo ne yali prime minister omu gwanga lya Uganda wano nga tutandika Fathers Day twamugase bwe twagala obeera omugenyi omukulu ku Fathers Day naga kitegeeza ki ekyo. Prime minister mulamba niyagati Mwami Lauben otegeeza ki Fathers Day bunaku tubeera bataata tumugamba nedda bw'omala kuzaala buli azadde tabeera taata. Asi buli awasiza nti awasiza bufumbo ate si buli afumbirwa nti afumbirwa bufumbo. Buli omu yandibanga alina kyanoonyaamu obufumbo bwonu busigala waawo kubanga olitanga okuyingira mu bufumbo najja mu kyabadde ayagala naye obufumbo bwonu busigala nga obulaba nga bwebu naye nga tebuliiwo. Kati abazaala abasajja ne batabayigiriza buli kimu nti bamuyigiriza okukola emirimu gyonna bandi bali batukonaga nti ne nwankubadde nfunyemu obutaka nyina okuwasa omukyala owokubiri owokusatu ono nga amaze genda kansoke ninayo emyaka gyange 2 naye olwokuba byalina okukola tamanyi bwalina okubikola tamanya afumba atya awaata atya alabirira atya bano anaabanaza atya anaabatwala atya ku ssomero ebyo byonna mu nkuza tebabimuteekamu. Kati esaawa zino kyobola nti bwe bamugamba nti wakuta omwana wange gwajja naye
teriyo ajulira nti kubanga bamulaba yalina amaanyi bamulaba ate ennyumba yiye bamulaba yaragire nakulagira naye ng'oluusi si bituufu naye olwokuba ono yajja mu bufumbo obuno alina byanoonyamu gweolaba ng'ali mu bufumbo naye ng'ono anoonyamu naye kuba binoonyamu singa bino yabimanya yandike nti bwe ngenda okuwasa omukyala ayina abaana balina taata waabwe ekirala baba abasajja ne balowooza nti amateeka ge tulina bo tegalina ge bobogererako kyobalaba okulwana okuleeta etteeka lya 2010 ya domestic violence nti buli anyigirizibwa agenda aloope ebyo nooza bano mikwano gyaffe be babisomesa abakyala abaami babasigala baga nti kirabika abakyala bebagamba naye nga okulwana okutuuka ku ekyo kulaba nti abasajja bano anyigirizibwa bw'otavaayo n'oloopa linda amawulire ga soriti gasome nti wuuno eyakutte muwala we naye nga ayinza okuba nga tiyamukutte naye bwana Reuben kino nga kiyitiridde omuntu aba tafuukidde ddala ng'ensolo y'ensolo eyo esobola okikola okukwata omwana olw'okuba olabye nga ali mu nju wa mukyala wo omwana wa mukyala wo abaala abeera mwana wo kennyini omwana okubeera mu maka n'owasa omukyala ng'alina abaana kirungi n'omukyala nga waali naye mukyala naye eneeyisa ey'abano bombi eyakuza ono n'eyakuza ono bonna banjawulo ono yamukuza bubi ono n'akuza obubi obulungi kati omubi yasinkanye naani kati omubi agamba ono yakutte ono omulungi agamba nze sinakwata ono alina ebigendererwa birala kati fe abali eno wabweru olw'okuba wali abakuzibwa obulungi waliwo abamanyi nti kino kyandebanga tikiriiyo oba kyandebanga walimu embeera endala naye bwe kibanga mulimu embeera endala nga katugambe nga bulimba nga kuwaayiriza kyunga kinene nnyo omusango ogwo anti okusibako omusango ogwo omunene bwegutyo mu Uganda wano tulina abantu nga oba ekigambo ekyo ekituufu ekyo nabadde nkigambo ono nti omunguuba omuntu bw'omugamba nti walebegayo naga bibuzibu bw'omugamba nti gundi oba tategeera olabirira ng'omugambye kiba kinene nnyo naye omunguuba asobola okulongoosaamu nti omuntu ono wa munguuba omukyala wange ono wa munguuba si mulambulukufu bulungi kati n'omwami ono naye wa munguuba kati ab'omunguuba ababiri nga bali mu nnyumba emu byebino ebizibu byolaba kubanga omukyala ga nti nga tonabaga nti omwami ono baawo yakuta omwana wange biki ebyavuddeko ekyo ye yamusanzeewa gweobadde ofolowinga ku bbanga ki babadde batuulawo meeting zibadde zijjadde obadde obigamba ani nze nomulali ntwala omwana wange ku ssomero ababodaboda nebangamba otutekato owa bodaboda ku stage baga nti muzeeyi leero otutekato nga balaba mulinga naye nga ntwala muwala wange eyo si yensonga yange bwato naye bwe yakula era bwe namala omutusa ninkomawo ku stage nziremu mbayigirize enkuza n'enjogera si buli gwolaba alina gwagenze nti ayinza okuba nga atena mwanyina ayinza okuba naye ebigambo bino nga tonabyogera sooka bibale nti bw'omala kuwayiriza mwami wo ayinza okuba yakikoze kubanga siwakalina ntayinza butakikola naye ayinza okuba tiyakikoze naye evidence eno egenda okuvaayo gwe washeyalingako naani olina gwe wakigambako nti wayo omwami ono gwe nafumbirwa omwana wammwe ayina ebiri gyakola omwana wange ono ewaka nsanga olumwe amuleze naye nga tibinaba kutuuka n'eno nimutuulamu nimugonjola ebintu bino omwami ono wamutegeera ngaoyenga ng'omufumbirwa eneeyisayo wagimanya omukyala gwogenda okuwasa yakafumba eno afumba eno ekitali kibi osoose kwetegereza ki ekyamugaana wano na wano alyoka ajjewuwo ebyo byonna biyiseemu ogamba nti tekyandibadde kyakupapira okwanguwa ekintu ng'ekyo ekinene okukyabya kyandibadde kyakusooka kukwatira munda eyo tugamba omusajja bw'aba n'ekizibu tumugamba nga tonaba kujjayo oluyi okukuba nantume mukyalawo nga wokwatira ojjayo ekikonde sooka okirowooze nga tonakijjayo kyoba onoonya mwamira bino gawa mbadde njagala kujjayo ekikonde nkikuwumuze ku nantuma ono naye binaddirira biki olaba bwenzizayo ekikonde mu nsawo
olwekitaba kitegeeza nti asevinza obulamu bwange nasevinga n'esente zange ate nasevinga n'ekitiibwa kyange kubanga ayogerera mu nze amanyi bwalina okwogerera mu nze bwalina okuteesa nange bwalina okwogera kati n'abamukyala bamu mu maka be boogera nabo kati saawa zino omusango bwe guruba guwedde abaana bano balira bataata waabwe ono alifuna omutima ogubaweerera bwekiba nga tibiriiwo kale tetugenda yeeyo kuba atulaba ku Soul TV tetwagala kukubaganya birowoozo ku musango oguli mu kooti nedda tuleeta nga kyakulabirako tetulireetinga na byali mu musango ogwo. Afande Agnes, ensonga zino eyo gy'oli mu ofiisi yo ozifuna era ozisanga otya? Bino nga bizibu nga binene nnyo nti omusajja akuta omwana owa mukyala we oyaba mwana we bwe kiri aba mwana we ddala oba otandikira naye ng'ate n'ekyomusajja okukwata omwana wa mukyala we kitono kubanga era n'omusajja akwata omwana we naye gy'ali ng'akimanyi nti wuwe so kati teri bagamba ebibi bisiŋŋana naye byonna biba bibi nti bw'aba kabeere nga mwana muto wansi w'emyaka 18 kabeere wa neighbor kabe mulalu naye nga mwana kiki asigala mwana ate kisigala kibi so katujja gamba nti ono gwe bagamba yakwata omujja na nnyina mu Luganda bamuyita nti ate yakola ekibi ekisinga n'ebibi ebirala bikola ki gyebiri naye nze kyemmanyi ku nsonga z'amaka fe abazihandolinga tulina okisambongo nti tudiiringa na feeling z'abantu nti Lauben bwawulira nga azze okulopa omusango bwagenda oguteeka ku mmeza so si nti nga bwe guli kati awo bwe buzibu bwe buli omuntu ajja okuripootinga omusango ku muntu we aba alina bwawulira kati gwaguhandolinga olina okubeera kiini ono embeera ne mulese lwaki omwami wange yankuba mu January lwaki ozze mu November kitegeeza kino kyakoze mu November kisinga ekyaki ekya January we yamukubira so kati tuyina okuba abeegendereza nga tukola ku nsonga naddala nga zirimu ebyomukwano ebyamaka tuyina okuteekawo obwegendereza obusufu okwetegereza kubanga olinga agamba nti ensonga ngeze zirimu feelings oli ayinza okukisusa n'akuwayo ekifaananyi ekinene ennyo ekitali kya bulijjo ekitali kituufu wekiri kyakuwa nti bwana amala okukakana feeling gye yabadde bwe bayabadde ya busungu bwana kakana agenda kwejjusa agambe kino nakola kyaki kati gwaba ya muhandolinze oba twataddemu kwekenneenya nawe aba agenda kukozesa ensobi era nze ngamba nnyo abantu benjogera nabo in case olinga afunye nga muhandolinga mugamba yes ensonga eno girese ku tebo njagala ombuulire ekisembyeyo omwami ono bulijja nkuba naye nga sijja lwaki leero zze era leero zze kiki muli gwe kyowulira nze mpulira mbikoye njagala afande ku luno omwami ono ku luno kankuye tumusibe nti kale mukwana bwe tunamusiba kyekiddako nti kibatera okujja ayagala okumusiba ayagala okubaawula ezo ensonga bbiri n'omugamba munange police twawula bafumbo because mu don't sizaffe police teyawula baki bafumbo kati gwe bojjanga kyoyagala kubanga feeling yesoma ekyo leero obozze wakyamu naze kugamba ekyo mukwano ozze wakyamu fe wano tuzze okukola ku musango bwaba yakukubye tugutereeze tumubonereze bwe kiba kiganya okukkaanya tuwongereyo mu kooti kooti bw'eneeba esobodde eneebaawula bwe tuba tubaze wano tuba kansolinga ne muddayo fe kye tukola ki kyetwagala naye feeling z'abantu oba tozisomye gwe abahandolinga oba ogenda wali obuzibu kati no ndowooza ekyo kiziddayo eri ba Lauben n'abalala abali bwe bati abali eyo mu communities kuba ng'oggyeko poliisi waliwo abantu abalina emisango egy'ekika bwe kityo waliwo gye baddukira balaba eyo mu bitundu eyo kati mukitegedde Lauben feelings ezo oli ajja nga laavu awulire omutima gumulumira ddala nagamba kisajja mu kisibe wakiri ffenna tukifiirwe ng'akitegedde nti oba agabanye laavu n'omukyalo omulala okitegeera simanyi okyo kitegedde ekyo kyoba olaba nti tugenda tugamba bintu bino byetaaga kwegendereza ennaku ezo omukyala yajja ku ofiisi nandopere n'aloopa
nti omwami ono mukunjagala naye asusiza ebyo byonna biri mu community gye tubeera nti buli wenzija ekigere wakiteeka lwakyandondoola okwagala kususe mugamba eyekomeko kati oyo nga yakitegeera waliwo atakitegeera naga nti omusajja amazeeko emirembe ekyo bw'okiwulira olyaga nti kirungi muntu okulondoola gwakola ki naye ng'ate nze bw'okomayo wange nkugamba nti si kituufu olw'okuba manye ebigenda okuddirira nti mukumulondoola ogenda kufuna ki kati njagala kutegeera abamutambulirako after bw'omala mubategeera okola otya kubanga oli mukwenonyeza wekenyini oli mukwekolamu obusungu wekolamu nejambi oli mukwekolamu nekomera kati wekomeko nti abantu abakola mu nsonga z'amaka olw'okuba nti ono yakuzibwa bubi kati oli bw'ajja okulopa akwata biri byonna gye bamuyise gy'abadde yafumbirwa gy'abadde yawassa byonna nga yali mu nsonga z'amaka naga nti olw'okuba nange bankola bwe bati noono ateeka okuba yakoze kino n'amaliza nga batadde mukomera mwana ati ate otwajjira bano bakatuusa munoza emyaka giringa 3 omusajja bwe yagendanga ku polisi nga baga ati yingira munda omusajja nga bamuyingirizawo ekyo twarwana ne Morini akulira bano nga ku mulembe gwa Kayula omusajja tulabye tebabuuza oba waguza oba tewaguza ze balina bali mu office nga sibe bano soko oyingire soko jamwe nga tuyingira munda naye gwotadde munda nga n'omukyala engoye ziyaza yambadde yazirese jjo yaguze yamugulidde nga n'emmere yenyini gye balidde ekiro bwe baagala bateeke mu mukomere yagirese tubaga nedda ekyo si ekituufu nti feeling gy'olina ewo olw'okuba oli mu ofisi ya gavumenti oba oli ku LC1 wasuze oyomba ne mukyalo katonda bwazze kulopa labirerera nga mukyalo oli yenyini yasuza akuvuma yenyini yazze teekako empingo twala mukomera naye nga bambi sibwe bati enkola sibwebeera sooka obeeremu n'ensa bw'oba ohandolinga omuntu ono nti ate amaka mangu okugonjera ensonga zago omusajja yekka yemwanga okukyusa omusajja osobola omugamba nti bw'ova waka buli lunaku lekawo siringi 10,000 n'obwaba talina sente azirekawo naye omukyala osobola omugamba nti bw'odda waka fumbira omukyala wo kiraga ntya nyamufumba ntya nayogera obusungu buba bungi kati gwe balowooza nti yalina amaanyi ate nga yemwangu okutereeza kyoba olaba nti abasajja bwe twabagamba nti kati muveeyo mugende muloope ofisi zabano kati nsanyufu naye bano baana badde batuwana birabo kubanga okukera kumakya okugamba abasajja nti omusajja ono bw'owulira ngaomukyala wakunyiiziza ekifo ky'okugenda okugyayo ekikonde sookugendeko ku poliisi sogendeko wa LC1 sogendeko yogerako ne basajja naye abasajja kiboyogera nabo because jagenda oyogera n'omusajja nga naye alinga kaveera agamba nze nakawasa bataano bonna ngoba kati naye akuwa magezi ago kati manya ayogerera mu ggwe ye afaanana atya programu Omunnyo ku makya amannya agange nze principal mu studios tuline Lauben Muhabuzi founder wa Men's Forum Against Domestic Violence tuline Assistant Superintendent of Police Agnes Nantume ayakwasaganya ensonga z'amaka n'abaana wali ku Natete Police Division tutunulidde embeera nga bweri obutabanguko maka obweyongedde okuwaayiriza omululu gw'ebyensimbi n'ebyenfuna ensonga ezo ze tuli nazo naye nga programu ene kutusibako aba Jane Haboti kekokunywa kawoomu akalina eddekende ate nga kakuwa amaanyi okukola emirimu bagamba nti Jane Haboti akolebwa aba Jane HSST Limited nga anywebwa abantu bonna tasosola myaka omukulu omuto omwami omukyala omuvubuka mwena musobola okubanga mwenywera akokunywako aka Jane Haboti mpoza ate bebamu abakola ne Jane Cough Syrup bootawanyizibwa ebifuba lubyamira ebirala bwe bityo gula ka Jane Cough Syrup okayise okanywe kajja kubanga kayikuyamba okugogola emmiro ate nga kakolebwa mu miti ejjaffe ejja wano okasanga mu maduuka ne mu matundiro g'eddagala okwetooloola eggwanga lyonna enamba y'essimu bw'oba weetaaze okuba okutegeera ebisinga ku ebyo bakubire ku noti 7 noti 5 2 noti 7 956 y'enamba y'essimu ey'aba Jane Haboti ne Jane Cough Syrup. Agnes Nantume
tuddeyoko katono ku ensonga eno nga eguddewo omwana katugambe oba oteebereza oba okirabira ddala ng'akwatiddwa omukyala katugambe eneeyisa yandibadde etya omukyala kye yandikoze obutasajjula mbeera okutuuka ku bino bye tulaba olwaleero. Prince ekisookera ddala ekigambo okukwata mwana kinene sisuubirawo bukkakkamu bw'oyinza kukozesa ng'omuzadde ago ge mazima naye nga bw'ogambye nti embeera eno ogikutta otya kitegeeza mulina gikwata babiri n'omusirikale agenda okukola ku fayiro togamba nti olw'okuba ebinaddirira bigenda kuba bibi kansooka ensirikira ensonga eno. Defilement and rape they are among the what the capital offenses. Sina muntu gwensobola gamba nti omwana we bamudifairi nga sirika oba olw'okuba taata ye breadwinner adifairinze ki omwana we osirike. Naye nze njagala nnyo okukubiriza bakozi bannange basirikale bannaffe nti ng'onoonyereza ensonga zino beera mwegendereza nnyo kubanga ono ekimuguddeko oluusi kyawulidde kintu kinene okuba mu akafaananyi omwana w'emyaka 8 omwana w'emyaka 13 omwana w'emyaka 15 mu butuufu ekintu ekyo kiki kinene nga tolina bw'ogamba nti kansooke neekuŋŋaanye ate kansooke nnoonyereze. Ekibuuzo kino nkireese olw'okuba nti bwe nkiwulira mu luvuuvuumo nga sirina bukakafu omukyala akifunye mu luvuuvuumo talina bukakafu okudduka agenda aloope tekina kye kisajjula embeera obaoliawo nekiviiramu naye bino bye tuwulira kati nti omuntu bandibanga obaoliawo bamuteeka mu misango gino nga teyagiza simanyi oluvuvumo bagamba tewali simanyi watali ewali omukka tewabula muliro era ne bwabanga yateputinze kinene capital offense it is a capital offense nti omwami ne bwabanga yagezezzaako nkakasa teri ajja kuloopa nga tekiina we kivudde kwe kunoonyereza kuno kwe tulina okukola okw'amaanyi nti omwami ono ne bwabanga yagezezzaako naye kyanjawulomu ng'omukyala aloopa baawe oba taata w'abaana nti awo waliwo feeling eri gye nakugambyeko ate ekintu kino tulina okyegendereza nnyo nti ate abantu ennaku zino bakozesa nnyo abaana okuyisaawo bye bakola ki nange ekyo kyembadde njala okuzaako nti abaana bano tubajje mu nsonga zaffe ffe ng'abazadde bwe tuba tufunye obutakkaanya bwaffe abaana tubajje mu nsonga zaffe bw'ona omanya nti omwana wange ensobi eno gye mmukozesa if it is a mistake tegenda kuvaawo bw'aba taata we tali musonyiwa bw'aba maama we tali musonyiwa ffe abantu abakulu eno tujja kwetereza naye bw'oba nga tofunyeemu mwami Robin kyagambye nti ensa bw'oba toyinaamu nsa togenda kulowooza ku ebyo bw'ogenda kukola kyonna ekisoboka oyiseewo kyokola ki kyoyagala naye ebinaddirira tebigenda babeerera birungi gwe n'omwana wo kyekyo ndooza muli kyoyagala okugamba nti omuntu asooka alowoozeemu ebigenda okuddirira ng'agenda okuteekawo ki embeera ng'eyo omuntu olw'ebyobugagga emisango egyo mwagifunyeeko keewamwe nga omukyala kanku ekyokulabirako katukozesa ekyo omukyala olw'okuba abaza bya bugagga n'asalawo kanyambaze omwami wange ekisango kino oba oliawo mpiseewo kyempisaawo bwe kiri bajja n'amajambiya omukyala ng'ajja ku poliisi oloopa n'ayita ku hardware n'agula ejjambiya n'ajja nayo ku poliisi n'agamba afande eno ogiraba gyabadde antemesa katonda omwami agenda otuuka nga mu nju ye tabanga munajjambiya nga tagirabanga nako kati gwe aba muhandolinze bw'otwala feeling nti ejjambiya eno ddala yabadde egenda kutema maama mukazi munnange badde bagenda mumutema omwami ono oba omukoze bubi oba togenda tomuwuliriza naye omwami otuuka n'omugamba nti ejjambiya ogiraba n'agamba afande nakoma okukwata ku jjambiya emyaka 2 emabega siddangamu kugikwatako ne mu nju yange teriimu nti ebadde wansi wa piro okumala omwezi ng'omukyala ge mawulire gakola ki gakuwa naye bw'ogenda okunoonyereza nti omukyala gundi abadde ajja ayitidde wano ku hardware n'agulawo ejjambiya era n'atugamba agenze ku poliisi ate bawe bamusibye ekirungi ennaku zino nti community eri alert eryaweya nti buli ekibaawo wabaawo akirinako information buli ekibaawo era bw'ogenda ku ground ogenda okutuuka ku ground ng'ebintu byanjawulo nnyo so kati nze nkubiriza nnyo bakozi bannaffe abasirikale bw'oba onoonyereza togendera ku feelings z'oli akoze eki
alopye musango kinono goba kiri kivudde ku mululu gw'ebyobugagga kivudde ku mwami Reuben kyayogedde nti abantu okukuzibwa ensaze bakulanga tebayina nsa kiki era ebyobugagga ennaku zino byo biyitiridde abantu ne bwe ba TV mu nnyumba emukozesa ensobi kati kabasange nga ebyapa ebyettaka ate ettaka lyo lyagenze wala kakati abantu kyo kituufu ebyenfuna bitumazeemu nnyo bwe kiri ebyenfuna byo bitumaliddemu ddala era omuntu akola ekintu kati mpulira abagamba nti bagenda kwekalakaasa oli ne yeekalakaasa ng'ali bwereere ddala oba olina omulamwa gw'oliko ogenze kwekalakaasa mbungenda n'omwana wange kankulembeze abaana mu maaso bankwatirwa ekisa oba okyali ku mulamwa oba ovudde ku mulamwa bw'oba olina ekigendererwa kyo ky'ogenda okyo yogera kati fano bwe twogera tebatuwulira ebintu tuddemu ensa nga mwami Reuben bw'agambye tuddemu ensa tuddeyo ku nnono zaffe ziri nga bwe twakuzibwa bajjajjaffe sinaguno omulembe bajjajjaffe nga bwe baba bakuza bwe tuteekoddwa okweyisa mu nnaku zino naye nga abantu bo ennaku zino kibafuuse kirala nnyo kale program Omunnyo ku makya sindika obubaka noti 7 noti emu mukaga noti 9 noti mukaga ye namba gyo sindikako obubaka tokuba simu sindika obubaka tuwendowoozayo oba buuza ekibuuzo kyo ensonga zino ze bye bimu ku bye tutawanya obudde naye ng'ate ebikulu nnyo nga bwe twogedde nti amaka gwe musingi gwa society gwa community bwe gabeera nga tegateredde ng'abantu batandise okweryamu abaami n'abakyala batandise okweryamu enkwe ono n'omuteresa ebyapa n'ogenda okusanga Reuben ogenda kyogerako abaami muyina laavu weetuuka ebyo byapa n'obisitula byonna n'obba ewa mukyala muto kati gw'obitereka kumbe gw'obikwasiza awo weebava olutalo ne beetema olw'okuba bwe tuba tuwasa bwe bamaliriza balaba ng'ebyapa bifunye naga nti katono bwe mujjawo mba ngenda kubanga ebintu bize mikono gyange kyogere waliwo omukyala yaddira omwami yali alese sente mu nyumba zaali dollars nga bwe bazichenjinga mu za Uganda zifuka milioni 18 alina n'ebyapa omusajja yali musuubuzi wa ttaka omukyala ono yakwata ebyapa n'abisuula mu ttooyi n'addira engoye ze n'aziyuzaayuza n'agamba mbu omwami abadde yakafuluma bw'ati abatemu ne bamuyingirira naye oluvannyuma omusajja waliwo omusajja munne era ndowooza bw'ataba ono kubanga yamudescribinga nga ndabira ddala Reuben yamugamba oyo mukyala wo yakubbye naye amagezi g'enkuwa simatooyi eyo okebera ebyapa byo gyebiri bagenda osimatooyi ng'ebyapa mu ebiri yali yaterese olwo abikwese abisudde abuze obujulizi bagambe eddala abatemu bazze ne babba ebyapa atwale sente olaba byenfuna naye nagamba kati omukyala ng'ono bwebanga gubadde osula naye emyaka 10 ali mukoze emyaka 10 gye nkufumbidde nsobola okubba emyaka 10 naye nga yakikoze kati ebyefuna abantu bibafuulidde eddala ekitagasa Reuben simanyi tandikiraawo kyobalaba nti nze njagala kwebaza gavumenti eno okutuwa license nti bino byonna bye mulaba amazima gaabyo gaali tigaliiwo nti obeera n'omukyala waka butuufu n'omuwasa bulungi n'omwagalana bulungi kyebayita n'omuyirawo n'omubiri n'oyagala mufuula ekyo naye ng'ewuwo yajja kusuubula nga buli lunaku oluziba abala lunaku olugudde wali kyoba olaba nti agamba nti buli lunaku ndekerawo omutwalo ez'akameeza kati bw'omala ennaku 3 n'otagireekaawo ng'asibira kwani kati ekizibu ekiriwo agenda okusibirawo ono nga gyasibidde mu baabano nga naye yali mu ofisi wa munguuba nga talimu nsatu yakuzibwa tamanyina bwe bitambula naye mwali mu ofisi omusajja talabirira ng'awandika ekibalo kimwezi bwatukaana jamwe nga toyingira munda agenda omuganda muganda naye leero gye bava okulya ekyemisana nze mba gigula takubuulire oba ennaku zino bibadde tebitambula bulungi nange zimbuze nembadde nga bulijjo nkola ki nze gye nakulira ng'omusajja bamukuza nga bamanyi nti oteekwa okulya ne boli nabo mu maka bateekwa okulya naye kati bakuza abakyala nga baba bagamba oteekwa okulya obala ne bwaba batalidde gwe akuleetera emmere gw'olye ye ne bwaba batalidde
yenkuza kati bwe bakuzaamu abaana bawala ye kasita akuwa ebyokulya bino baba batalidde nze kasita amala kulya ebisigadde tebikola ki naye ng'akuleetera ebyokulya ate gw'oyisa obubi omusajja oyo abeera mu nnyumba eyo n'amalamu emyezi egi ennaku 3 nga talina wagorodde kati bw'agenda ku polisi n'agenda mu famire polisi n'agamba mba naye mukyala wange ndi wiiki 2 sigololamu nti toli musajja ogamba okugolola engoye tebamufaako okugololamu nti engoye zange zino singololemukko kati bwagenda olw'okuba sanze omuntu alina omunguba mu ofiisi okusooka okufumintiriza kati ne kyali kitya onaze aleese ensonga naye nyabo okyaliyeku mmere eganye naye na bino bino byo bikola bino oli muzibu okiraba nkitegedde so kitegeeza ki nti mu maka mulimu ebintu bingi bw'oba oli mu nsonga z'amaka ng'oli mu nsonga za kukyusa kyalo oteeka okumanya nti abantu bano babayo n'emirandira gyabwe gy'olina okusooka otakuleko bw'omala gikwata kugenda okulaba ng'azze nga munyeevuwavu ng'akakkanya wamma mwamirawo beno olaba nze kibadde kiyindeesa wano kale mbadde sinoonya kino naye mbadde ntegeeza kino kati awo munguuba we guli nti ali mu ofiisi nazze okulopa bonna bafaanagana arobe alina obusungu n'ali mu ofiisi alina obusungu tasooka kubuuza ki mutuufu department za gavumenti ezimu zezireetera gavumenti okufiirwa ssente olw'omunguba lw'abantu abali mu ofiisi nti olw'obutasooka kunoonyereza bulungi kasita nze kinvuddeko kakigende wa nantume yamanyi bw'anaakikola naye nga nantume gw'okiweereza omuweereza buzito tosoose kukimenyamenya naye kimugondere nti omwami bw'ajja okuloopa katonda mugamba nti toli musajja webali kujja naye nga tusanyusa okulaba kootuuse wano emirembe gigenda kukola ki Momerawo Ben kadde omanyi akamidiya ak'empewo kaba katono njagala oyogere ku baami kuba gwe oli mu ofiisi ew'amagezi abaami okukwata ebyobugagga byonna ddi lw'olina okukwata ebyobugagga byonna ng'ebyapa biki ekisawo kya sente ova ku business trip obikwasa omukyala kubaawo we wavudde obuzibu si bwe tugambye natume nti ebyenfuna bye bisinza okuvaamu kw'obutabanguko obwo obumu obw'ekika bw'ekityo ebyo ku levo ki omwami mu ddakiika 2 ku levo ki omwami owandisaanidde okukwata ebyapa by'obisitule obitwale ewa mukyala muto oba omukyala ng'oyagala muteresa ekintu weetaaga omuterese we musula kiddemu ekyo weetaaga omuterese we musula wano we musula wano we mubeera woba oteresa ebintu kubanga si kirungi n'ebintu okubiteresa omuntu omu nti byonna ebintu byange mukyala wange yakola ki yabitereka bw'akeera ku manja naye n'agwamu akazoole nga tekyabijjukira gye yabiteeka ate nga tomugobye naye yennyina atamuse waka ayinza omunyiraga naye ngisoma gye nabiteeka muterese babwe tubatusomesa abasajja baffe tubaga nti bw'oba olina woosula ng'omukyala wo we musula katonda yabayamba muzimbye y'akasiisira katonotono muterese akawandiiko kaawo kubanga kavunaanyizibwa kumwe mwembi naye ebisigadde bitereseeko ku balala ate gy'obitereseza nayo tomala mwaka nga tokyekinze kubanga tulabye ensonga ezimu nti omusajja akwata ekyapa kye nakitwale wa lawyer tumuterekere lawyer n'akisinga mu banka kati buli wooteresa omuntu waitayo wiiki 3 mucekinga oti ebintu byangu kyabirina bw'oba oteresa omuntu ebintu ijjayo olupapula awandiike nti nkutereseza kino nkuwadde kino olwaleero nterekedde tonterekedde nga mukyala wange onterekedde nga mukwano gwange true okubuuza ekibuuzo ekyo mbadde nkireeta mu context eno gye tumaze okukaanyaako nti ensi abantu bakoze ki abantu bafuuse ensolo abantu bamuluba luvu omukyala bw'onoomukwasa ebyapa byonna n'obimukwasa ate baganda bo babaani abamwetoolodde ne babitundulako bayinza omugamba nti waayi wasiruwala wandikoze bwoti ne bwoti nga bw'oyogedde singa kisoboka funayo nga purida bwe ndowooza nantume kyogereko funayo nga purida guweesiga alooya obateri ekyo ekyawaka we mubeera nga bw'ayogedde Rauben ekyo kale simanyi ekikulu ennaku zino trust mu bantu ntono era mwami Rauben nga bw'agambye nzikiriziganya naye nti bw'aba akwesize takwesiga 10 ku kinnaakyo era sigale nga akola ki nga kuchekingako nze nesiga nnyo taata wange muwe ebintu byange buli kimu yakikola ki yakirina naye
kubanga nsubira tagenda kukyuka naye bano abantu bano betusanze omuzadde kizibu ne nabo waliwo abazadde abazibu nabo mbalabyeko ekyo nabo mbalabyeko si wakana naye omuntu ono ne bwaba looya ne bwaba mukyalawo ne bwaba mwamiwo ne bwaba taata wange nga bwe ŋŋambye beera ng'omukyekingako nti omuntu akyuka essaawa yonna obwongo bumukola ki bumukyusa n'agamba naye kati kino ekyapa kyenteresa emyaka 3 ono takikozesa nze lwaki sikisinga mu banka agenda okugira bwoti nzimulemye okusasula ekyapa kyo kikoze eki kigenze kabeere looya tumwesiga ku 10 ku kinnakyo kabeere mukyala tumwesiga 10 ku kinnakyo kabeere mwami tweyanze nnyo tweyanzege katusome ku bubaka obatuwuliriza oba oliawo wandibaayo endowooza eyawukana kwene yaffe mu studios agamba nti mukama yebazibwe Prince agangeze pasita tulina masiko ekyebanduka mwokya webale nnyo ku lw'abakulu abo bateeseza bulungi ku baami kubanga abaami babadde batulugunyizibwa ekimala kambawe ekyawandiikibwa akituwadde ekya Mika 7:5 tweyanze nnyo tweyanzege musumba agambye nti good morning Apollo someone impregnated my sister. He left her in a room, no rent, no food. She was operated. She has a baby of 2 months. How can a Fandenantume help me, please? Ndoza ojja kufuna enamba no ojja kubawa enamba bajja kuwa enamba ensonga asobola ogikwasaganya Fandenantume webale nnyo kale Mr. Apollo abere kuweereza n'okuleeta Mr. Lauben ne Fandenantume naye Mr. Apollo waliwo case emu egendabye ku TV ng'omukyala omu atutte bba ku poliisi olw'okuba yabadde amugamba okugyamu olubuto lw'omusajja omulala amwagala amwagalira maka ga bba poliisi mu kifo ky'okusiba omukazi n'omusiguze ate yasibye omusajja so ng'omukazi olwo olubuto olubadde lwa kale poliisi wetambulira awo Kavumaloni oba katufunye ndowooza kuwadde keesi ogirowoozeeko olabe kale actually ojja kwogera ne ku kigambo kyabadde ekizibu ennyo panange abantu bafuuse ndowooza oba ki omukyala mwamulabye weerudde ere eyakutta omwana wa munne n'amunywesa susu panange eddembe ly'abaana. Good morning Apollo, thanks for the program. The problem with families nowadays, women want to be men in families. They don't appreciate what men are going through. Women are going through a lot to see our families survive. Alex in Masindi, thank you so much. Ndowooza Lauben owulidde abakyala balabika mbu tebamanyi mbeera ze muyitamu abaami. Nze Nalongo mwami Apollo amaka mwetukulira kikulu. That's important. Gitukulireeyo we watufuula kikituli. Nze mbadde mbuuza singa bampayiriza nti nakwata omwana ne bantwala mu kooti nembulwa abangoberera okumpolereza omusango nengusinga ne bansiba bwe nvayo obujulizi bwe wavayo obujulizi nti saakikola eyampaabira mu kooti mukolera ki? Nze mwesigwa Brian Ekabo wa St. Anne mwanukule mu bwangu obo kiinako bumanyi era oddamu n'oloopa oddamu wama n'oloopa ya kituufu owaabira abo bennyini abakola ki abakutwala mu bukyamu. Salt Omunnyo ku makya mwebali kuweereza nze promota Charismatic Namuwongo ensonga y'obutabanguko maka eva ku bakazi okufumbirwa nga tebaze kufumba wabula nga mbeera ye mutute mu bufumbo omuntu bw'atyo sawa yona abalakiddako nsigadde nze promota Charismatic Namuwongo kyono nakyo gyekiri abamu beewogomako bwewogomi mu bufumbo naye nga tebaze kufumba. Akadde katutwaliriza nsigaze eddakiika ziringa 5 munzikirize bwe nzibawa mubeere nga mujjayo ekinyusi kyennyini tubeere nga tufunamu mu nteekateeka eno. Lwaki poliisi etera okuba hash eri suspect on the first allegation ate nga baba bakimanyi nti ayinza okuba innocent? Bamukwata bubi babambula engato musipi ne bamutuuza mu ttaka n'ebirala bingi. Nze musawo Kigozi Hussein Ekayunga. Kale ndowooza olwakadde mukirize munzikirize Yiga Samuel namunondoze message njirabye poliisi ewuliriza nnyo abakyala okusinga abasajja yet men pass through a lot and make them
to make them leave. Derek Ikayabwe ndozo chobo osoka nacho police obukambwe kubami chogereko mudakikemu tebuba bukambwe naye ezo zonna ngeri za kufuna kituufu nti nsobola kukambwira first site ate bw'osanga omupoliisi omukyala nga nantume takumanyi gwe prince ng'oli mwami n'osanga omukyala mu poliisi awo ndowooza obukambwe butabukira awo kisinziira omuntu bw'omusanze oba emmuudu gy'alimu naye ng'amazima tulina forms nnyingi ze tukolamu okufunamu obujulizi bwe tuba twagala bwe mba kwekyo obwongo buŋŋambye nti katono bw'omukambwe wali ojja kumugyamu ky'oyagala kyenkola bwe kiba nga kigambye nti ono bw'omukwata obulungi ne mwogerezeganya osobola omugyamu ky'oyagala bw'oba ogamba nti ono bwe nsooka ne muggalira bwe naamugja ajja kumpa ajja kumpa information kabaka kondyo nako soko ogende mu kaduukulu okakkane ez'okufunamu information gye mba njagala so sigamba nti buli anajja ogenda kambwala oba buli anajja ogenda mugondera wabula obwongo bukuwa nti kati ono guno omusango gwetaaga kana akakodyo so sigamba nti buli musajja kati leero ajja ekyo kati kibalekere mwe muli basirikale abatendeke lazima mubeera oba mwatendekebwa bwe mutyo kale tusima polo mwijinya eke webala emirimu abagenyi bitu abalungi n'abaramusya itwa abashiija omukazi yagira eki yakola wahika poliisi tebakufaho nibatandika kushekerera ninye byaranga Ignatius Ssabalongo okuruga ekisanga Eseru Nyamwamba division Kasese municipality ndoze ulide abasajja tubafaako naye abasajja balina ekisa omusajja oluleeta bwati omusango gwe oluba okufuluma bwati ng'obwongo bukyuka kati oba mpaabidde waaki bwe banaamusiba ab'ewaka banaagamba batya famire eneegamba etya amangu ago omwami ng'akyuka afande nze kenzize mbadde ŋŋamba tukole bwe bambi balina ekisa nga mwami Reuben bw'agambye nti omwami ono bw'omukwata obulungi amaka gaba gagenda kutereera kituufu nnyo bakyuka mangu Reuben eddakiika tusigazza ziringa 3 simanyi bona okikola njagala kutegeeza abasajja abatulaba tofa weka totandika kintu oga nti nja kimala nzekka ekitongole ky'abasajja weekiri n'abalenzi nti tukwatagana n'ebitongole byonna ebya gavumenti mu kooti gye tuli ku poliisi gye tuli ku kyalo ewansi we tuli gwe gwolemeddwa okugamba nti ekizibu kyendimu nkiyitamu ntya ate nga buli buweetaago obuyambi tubulina nti bw'otwetaaga mu kyaki tujja kujja bw'otwetaaga eyo gy'owangalira kwerosuwanu tujja kujja kyoba olaba nti bye twogera bye tukola nze kizibu n'ojja noga nti omwami ono yaze nankola bino nsooka nenkubuuza naye wali bwe yakolayo ekirungi ekyo yakikola atya bw'okifumintirizaako ogenda okumaliza nga kyozza okuloopa ng'ate obadde okitaddemu bwangu nnyo oba ng'oli mukyalo ng'oli waka ng'olaba ng'omwami tosobola muwa kitiibwa obanga naye tasobola kikuwa onaamusaba otya bino byoyagala abikole nga bwe kitiibwa tikiriiwo onaagamba otya omukyalo ono nga tomuwadde ekitiibwa n'omugaa nti katubeko kyetukola mpuliriza nga nawe toyagala muwuliriza so kitegeeza ki nti njagala abantu bw'oba ogenda kutandika ensonga manyi kigenda okuvaamu njagala kusiibula abatulaba nti ekizibu kyonna tukikubaako tunoonyeeko ku simu zaffe oba oli musajja oba oli 0758 206 782 0758 206 782 oba gwali ku MTN 0772 96 52 54 njagala tumirako abantu baffe begomba mbatumidde nnyo tubaagala nnyo abantu b'ekiziba abasajja bacha bakuba empi abakyala bakyali abakuba abasajja empi babakuba bajja ne balope wamu nsaba abasajja mujje mulope abakazi boolaba bazibu yo kale Fanda Agnes nantume ekigambo kimu kyokka bangamba nti obudde bweddeyo yogere eri abakyala ndowooza n'abakyala ofiisi y'abaana n'amaka yammwe yaffe ffenna naffe ffennyini abakolako tulina gye tuddukira naffe twanjeeyo ki ensonga zaffe tofa wekka ddukira ku LC ddukira ku poliisi ddukira mu kooti wonna woowulirira emirembe genda oyanje ensonga yo tokola decision yonna mu busungu oba ng'oli wekka baako bawe enamba yo enamba ya office eri 0709 011226
jiddemu 0709011226. kale ndowooza obubaka bwebwo tobeereeyo n'otulugunyizibwa oba oli mukyala oba oli mwami n'osirika. Programu ene kutusibako aba Jane Haboti ate nga be bakolera ne Jane Cough Syrup bwe tuva ku mpewo akalango ketegereza obulungi era kaliawo mu nsonda wandike namba yo bakubireko akukunywako kalungi mubagire kuba nabo batuwagidde benva wano bwenti ate aba sports be bagenda okuddako bakubulire Manchester City engeri gye yagudde mu kawunyemu erudde eyo n'ebirala nabyo mbirinde ndowooza ffe abaase no tusamba leero mubeere bulungi mukama bakuume mweraba.